akadde kano agenda okwatira flag ya National Unity Platform yabadde atuuka butuusi ku kitebe kyabwe ekikulu ekya National Unity Platform we bayise Luyimbazi Elias Nalukoola omusajja ateerya ntama. Wano omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde amwaniriza ng'agenda kumukwasa deputy we wano mu Buganda region Mwanga Kivumbi ng'agenda muga nti yono Wekawempe mukwasizza ne Mwanga Kivumbi n'amukkiriza n'agamba yono yakutte fulaga ya National Unity Platform mugirabye, yakutambulira mugirabye, yono omusajja Nantameggwa Lawyer Mulamba Nalukoola Elias omusajja ateerya ntama tanyonnyola ne bannyonnyola okwetoloola ensi yonna. Njagala okubayita mu Kawempe. Akadde kano omukulembeze yabadde amaliriza okwogera nga bafundikira okulangirira kwa Nalukoola nga nti agenda okwatira National Unity Platform bendera mu Kawempe North. Akalulu kano akavuddemu Congrade waffe Nantameggwa omulwanyi w'entalo omukozi Segirinya Muhammad. Basaba bana watu basaba mugende okwewandiisa bakungezayo